kati omuwala omukulu nga tuli myaka gyegimu namugamba nno kati ebizibu byakyala byanjawulo tukuze kati mnoonya mama wamwe mwogereko naye kale mumanye ku saidi ye naye ekyali kiti tiredda kikyagenda tugamba yatuleka tuli bato abakazi batubonyabonyeza yaleko no wa myezi 3 tosobola kikola nzisobola fuluma nedeka wano baana bange alisi ngenda nabo mugamba nno ojja kwogera naye tozi nga mwagala afiireyo mutuke nomuzika nga temumanyi kikyabaawo and then nafuna time nayogerako naye mama abwe n'abatuuza n'ababulya n'abagamba simanyi as a parent kale nange ngamba singa nadda singa nali nsobola actually naye saasobola ali singa nali nsobola okugenda nammwe n'ensula nammwe ku street naye saasobola n'ababulya amazima bagamba nze nafulumira namupetya omusajja era nga atukwata ku mwana wange n'omu nze nandyagadde olekwa mwana wange w'emyezi 3 gwe nakazaala like kyamukuba wala nnyo sikufuna busungu eri taata we naye taata ye buli lunaku abadde naye azannya gugwe ye defendinganga yekka n'atayogera tata amwe yakolanga bw'ati ne kati okuza oli mukazi mukulu kankubuulire tubadde tutya tusula wano ng'oyenda wali olumugambako ng'akufulumya ng'omukyalo omulala ayingira ng'afumba nandese abaana naye nange sandyagadde ebbaleka so this makes sense nti before we judge bano bazadde baffe bombi ate era buli omu ayagala tuleme musalira musango so it is better by the way tulekerawo n'obasalira emisango omanye taata kibaya nnyo ku bazadde abasajja nange otuuse mu myaka emikulukulu 65 nga babawo akaana ke baleeta nga mwenna famire mudda ku taata nga musooka muwawo newabulawo n'agamba usually bambi bo bafuna nnyo judgment newabulawo agamba ne bannaye muzeeyi ku myaka 65 nsonga ki eziyinza okuba nga zamuleetedde okuzaala kale waabanga yazadde tukoze tutya okubeera nga maybe muzeeyi gyagenda talwalirayo kakati gye mukoma omujajinga naye n'asigala nga yeekoma kati namugenda okumaliza nga abantu 10 against one person ta openings up so tewaliwo solution saawa eyo kyovala nti esaawa zomugenda tuka time nga lomu watusabiwabyo tosagamba maama wo kubanga olina bye wamulangira kakazi bwa buddugavu oli kenzi naawe ng'olina gye wagenze mu sinaali eyeefaananyiriza obwenzi maama ye yandibadde nga gy'oddukira okumugamba maama munnange olwo nekyanguddeko naye buli bwojjukira nti wali omugizeeko n'osirikira wamujajinga so ebiseera ebisinga yes I understand abantu ab'emitima egitafaayo gye bali mu nsi gye bali naye waliwo ensonga lwaki buli kimu kikolebwa mu bulamu bw'ensi eno wabula ensonga eyo okugifuna gwayandyeetaze okumanya ensonga eyo olina okubeera omukkakkamu ate ng'okozesa amagezi mangi okusobola okukijjamu oli nejjooka omukozesa obukambwe kizibu nnyo olaba n'omubbi mumukuba n'agaana obbabuulira and by the way abaana mwabayina at some point abazadde baabwe muyinza okuba mu broken family tata yawasa omukyalo omulala n'agenda ne mama oba n'agenda mu bufumbo obulala bwe mukula mwabasobola okugatta bazadde bammwe bayinza obutaddamu kwagalana but because of you bondi eyo neddawo maama ne taata ne beebuuzaako ne basinkana ku mikolo enjawulo it is your part to play by what by not judging any of them gwe mulimu gw'okugenda nti maama mbakulanye sisuubira nti maama akyalina ebbuba ku taata wabanga taata alinayo abawala baalaba ne maama kiki ekimunyiiza nogenda maana nze siyandibadde na buzibu naaniragadde amaka gange ngabeeremu nzekka oba ontegeera naye kakati iri ennyumba yajawulamu n'ateeka akawala kaluwali era naawe bw'ogenda taata waki wateekalo mwala nedda taata olaba otya singa ekisooka abasajja kye twagala respecting omukyalo le olaba otya maama ono omuto bwe tumufunira we tumuteeka olaba otya nga oba toli waka tumanyi toli waka maama tumufunewo ogenda okulaba nga bakulu kubanga abakazi byebitonde ebyanguwa okukiza n'agamba kakati ekyamazima mpeddeko mukulu munnaye kamuleke yeeyagale wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu puroguramu Sumulula wano ku BBS Telefina eyaffe